Ladies and gentlemen, gano tegalinda, it is not waiting. Muganta ambulizeko paka mu State House watula abatuusi mubagambe ndiye wawe bibi. Essaawa yonna omutuusi w'e Rwanda agenda kukubwa bujjo mubuuza Kagame aliddawa. Kagame ali kuki? Omutugumbuzi w'abangi, muganda wo omutugumbuzi w'abangi mu Uganda. What is happening? I am here to bring you the good news. The good news. Nabagambe the only good news is the okufa kw'abatuusi ge mawuye gokagoka agali mu nsi. Amalungi, yes. Kakati, what is happening mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo? Kino. Felix Tshisekedi omwagala w'abangi nga nze spokesperson we versus Andrew Mwende Yasirika omwogezi wachi wa M23 nze omwogezi wa Felix Tshisekedi mu Uganda. Tumaze okudeployinga amaje emitwalo mukaaga jijjawo bamaze okusalako ekitundu kyonna ekyetooloddwaki ekyetooloddwa M23 mugenda kuŋŋamba ate endagaano waagwani kirabika bannayuganda muyina essaala ze musabira Kagame nga mwagala Kagame ono asooka asabulwa agende emagombe Museveni alyoka akkirize nti alina okuwa Kyagulanyi entebe ye nabagamba bano baagalinnya gye gava nkiddamu nabagamba baagalinnya gye bava naye mbagamba nti omuntu anyooma kiraasi eno yatamanyi kye tuliko naye ffe ekintu kye tukola tukimanyi nnyo nakugamba bagiyita American Foreign Policy okitegeera Museveni yakwata mu kabina k'empologoma ng'enjala ejiruma yes ng'enjala ejiruma agenda kutya ne muganda we kiki bali munnayuganda kyavudde kuki tumala okusayininga endagaano y'omu Amerika nga Kagame alina okujja amajege gonna mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Congo gadde wabwe babadde 90 days mu ndagaano omuyaayo oyo mulwadde yaweewa obutwa Kagame mulwadde wayimirira eri ku kitanda yali liberation day ng'ayagala kulaga nti akyayina amaanyi yadda ku kyano n'agamba tamanyi oba endagaano enaakola ki enaayimirirawo bino nga byayogera omulwadde oyo oshegera tamanyi nti endagaano yasayiningibwa wakati wa mu Amerika wakati wa Congo ne Rwanda enaayimirira okitegeera ekintu ekyo kobo tegenda kuyimirira Blackwater ayingira ku ground Blackwater ng'eyingira Blackwater ayingiddewo naki bamashinaries baki ba Colombia ku luno luli Kagame yatugamba mbu yafulumya abaki abalomania katulabe aba Colombia kyogendo bakola bano bayaga era kimanyi njaga bagenda jijjanga okama okyawo nebusaabala ogenda agenda kunkubya embwe eno nabagamba not ku kisanja kya Joe Biden nti Museveni agenda kukwata dola agikube nabagamba never ekyo tekigenda kubaawo si ku kisanja kya King Charles nti Museveni oyo agenda kukwata Commonwealth State agiteeke mu mikono gya Rashalimba alimba jajje olimba eno deployment mu Uganda lwaki bannayuganda temubaba ku mawulire eno deployment buli ewali M23 bamaze okusala undingawo wano kuliko abakongo kuliko abalundi kuliko bamashinaries okuva e Colombia kwe bali ne Blackwater bagenda okulya balina okakasa nti bakwata amaje balina okufulumya M23 jukira these are two parallel agreements egamba nti Rwanda ejja amaje gayo muki mu ggwanga lya Congo baba kimanyi nti M23 yani ye Kagame era Kagame bakimanyi nti wajja amajege M23 genda kuba teriiwo okitegeera ekintu ekyo egenda kuba teriiwo naye Kagame ono agamba mbuye amajegano FDLR egenda kukola ki egenda kulumba tulina two parallel agreement eyekata mu Doha eri wakati wa M23 ne government yaki ya Congo of which tukimanyi nti M23 yani ye Kagame bamugamba 90 days they are expiring kati bi statement bino byayogedde byebisinzo muletera obuzibu okategedde bi statement bino bimuletedde ebizibu kakati deployment yemaze okugira amaje gamaze okutekinga stand M23 ngamba Kagame agenda kubwa naye to make matters worse waliwo ekiriwo bagenda okukubira omuntu etya gye bali ayitaba FDLR mu communique yaabwe eno gye njogerako Museveni Museveni agamba akana kanzita ojja kumpulira communique yawandiikiddwa FDLR ye Kagame nga wagamba nti bayekera naye nga tukimanyi nti bano abaana bahutu Kagame ne Museveni byatematema mwaka gwa 1994 nga bayita musimanyi ba genociders bamuwandiikidde ne bamugamba yino communique gye njogerako ne bamugamba sebo toddamu okutuyita FDLR tokiddangamu toddamu kutuyita ba genociders ogezaako kubuzaabuza international community ng'olimba inti ffe twatta abantu naye nga gwe watta abantu oddukawo crimes zowakola ne crimes against humanity zokoze mu ggwanga lyaki lya Congo si yeffe toddamu okukituyita nkiddamu
FDLR yeyogera ye bayita abayekera nenga fe tumanyi bano bahutu na batwa ne bamugamba tukuwadde kati conditions ziri bbiri esooka twagala ota abantu baffe bonna bayagize era bakoze batya Kagame yadusiza Ingabire mu kooti yamudusiza wuno wano Ingabire ne bamuwaloya omunyarwanda Ingabire namugamba nedda baba batompolereza kandete timu yange yabaloya ne bamuza paka nga 15 agenda kudda kakati ne bamugamba twagala ota abantu baffe bonna bawakwata ate twagala tutule ku meza nga M23 weri mu kutesa ne government ya Congo kakati naffe sebo twagala tutule ku meza awo tutese ku future ya Rwanda FDLR Kagame bulijjo bayita abayekera abakutu nga fe tubamanyi bakutu na batwa bamugambe tutula ku meza basi ekyo tujja kumpaka. Ladies and gentlemen, ebintu bitabuse nakugamba mu region wana abantu bana balina okutoa obuyinza bana oba baagala oba tebaagala chairman Kaguta tibu habula Yoweri Museveni ogwe mulaba mu ghetto ngagenda yegulagula ku bantu oyo bamwagala kuganda amajaga li deployed gano lukaga kuliko abamu abalina okumujja ku wano kuliko abamu abalina okujja yes nakugamba ensizi basinga okwetaaga kuliko Uganda kuliko ne Congo bibi eri Museveni ne muganda wani Kagame kakati wano tulina reserve force Museveni we have a reserve force here wepanka ebyo funa certificate muna Uganda funa certificate wa infinite class inbox me tufune certificate nakugambye fe minister wa foreign affairs abaddako eno minister ya foreign affairs kakati bwana Museveni bakuwana njagala 90 days zigwekoleme kujayo maje anti gwa Kagame instructions yes you have 90 days okujayo amaje go to the fullest aga Uganda na aga Rwanda ngagafulumye Congo kati njagala 90 days zigweko ngate munazo atezinza n'obutawera kubana abahutu banyize mwanyiziza abahutu era nga bile senga temumuta boy kakati bulijjo mwewaga ki buno mfranka gashimbo bulawo ogere ebyekisiru abanyarwanda tuli bangi kudiruki musoke mugende mutaase wamwe kubanga wetwogerera kati mugenda kubulwa munywera amazzi mwe batusi mmwe the real Rwandese the natives bali abaana ababi abemirembe abahutu n'abatwa abakyasinziza emirembe ku nsi kuno they are going back home forcefully or peacefully. Museveni agenda kwata entebe eyo ajidize bana Uganda forcefully or peacefully bajita American foreign policy bajita UK foreign policy bajita democracy oba capitalist they are back to take what is theirs nakugamba nti ebyo wepanka ebyo nayo likiyenje buyenje kyonze Museveni nakugamba ate kuno ku apa abatakutyanze kuendi kubanze ekimanyo likiyenje buyenje toyina kyoli you are just a cockroach kakati njagala ba police makers bagenda kukulagalo njagala to proving ti Museveni dala gwa afuga region prove to us ogena chikolotya njagala olemeze ya majega Congo ogalemeze ya amajega Rwanda ogalemeze Congo echo kimu kwa amajega Rwanda gwa gafuga number 2 lemeza UPDF mu gwanga lya Congo then number 3 njagala obaka lulu kabbe bakuwana nabagamba ebintu bigena tambulanga bituga nga mudawo ku pressure ne mupa kuka kati zine mundu mwabazilese ono si Donald Trump you don't know who you're dealing with nabagamba eno bajita American foreign policy they have come to reshape that region yeyo yetereza Africa eyo region yeyo jemula Great Lakes region yeyo Uganda in particular and Congo zensi bbiri ezivako change ya Africa ezo ba capitalist senga bafuna ensezo onawedde kakati ebyo abatisa ebyo Museveni ogenda kutabana baffe banange muna Uganda temukiriza kyalliance ekintu byawunyedda ebyo mulaba omusire byawereza banange mu opposition mwegatte bakitegedde that government kyagudde dda aidha agenda kukiriza aveeko ku mirembe oba ku mpaka Kagame agenda ku mirembe oba ku mpaka Samei Ruto ku mirembe oba ku mpaka Samia Sulu ku mirembe oba ku mpaka bibabana bibagala out of power bana Paul Kagame Yoweri Tibuhaburwa Museveni Samia Sulu ne Samei Ruto they don't have power. Yes, it is up to them to decide either forcefully or peacefully. Chisekedi amazo kuleta ababi kuliko Black Water erese majega Colombia biba machineries bebalese kuluno si Romania bali abali bazanya abano tebazanya bo Colombia mumumanyi Colombia nyanjaga anaeza abatusi banyumira Muni mu kicks of a dying horse mutisa bana Uganda gashumba watisa fabanyarwanda fetu salawo musalawo munsi yani ngaye mwasalawe Congo kati wachite musalawe Congo wachisekeje avako batavako atisa mutujja mulonda fabanyarwanda tuli banji kudiru chebye mutisa ategwe kagashumba gwe naje Uganda nja bolu twolo tubuli obe yensi y'abanyarwanda mugende mutase wamwe boy kugenda kwaka esawa yona baba utula tusisinkane encha
respect. I'll keep you posted and updated.